President kuba yomwana yali akola campaign ayina n'ennyimba za Museveni zonna wakazi yine masuli tabamumanyi n'omwami Galabuzi yamuwaka ku ssente z'okuyimba ne mwami Kakande amumanyi nze wali atamumanyi bonna bamumanyi kati bw'aba yali ayagala kuyisa nnyimba wa mukyalo oyo n'ayogera ekyo ayogera omwana okusinga okulekawo obulamu bwe. Mama nga kocho ogifulumyemu ngenda waka kubanga sigenda kuddayo kumulabako kaŋŋende kubanga kati sijja kuddamu mulabako kaŋŋende kati yo omwana wayogeddeko naye omwana yagamba bugambi nti nno bamukwatira kitamanyi talikuna mwana kyokka kyatugambye ne banne betuzze nabo njagala nkubuulire ennyimba ziyina ze yayimba naye ndooza yali ayagala kumuyitako atuuse ennyimba ze naye yakola bubi okugamba omukyala ayo nti omwana wuwe azibayimbiremu afukamira yeetonda eri omukyala kuba ennyimba ziyina ziri ssatu manyiko lumu oluliko tikinga makinga byemanyiko naye ezibuzi zimanyi naye mpulira omwana wange obulamu bwe buggwawo kati kandinye emmotoka ngende masuuliita kati maama ye simpuka yakulagako k'omukyala we oba omwana ono gwayogera gwemanyi ali Gimbi ali Kyaggwe gwemmanyi naye yowoono simumanyi ayina omwana omukyala gwe yazaalamu ali eyo Kyaggwe n'omwana era obwedda nkubira ngamba maama simpoka omutuuseeko ne mugamba siddaba mutuukako kati omukyala nangamba maama kati olubuto luno The record Kiona, Robert Lutalo, watching brief, assisted by Miss Duffy Emissango. Robert Lutalo is my name. Robert Lutalo, Edwin Advocates, assisted by Duffy Emissango. We are watching brief. French. You understand English?
bafuna emisango esatu. Okusooka bakozesa mikutu bigatta abantu nga kigambibwa nti Kigulu Fred olusuweeta sikokeyugi n'abalala batanakwatibwa mu mwezi ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano omwaka guno mu Kampala disitulikiti mu butali mateeka mwakozesa emikutu bigatta abantu nga muweereza obubaka nga mukozesa ekika kya YouTube channel nga mwagala okunyiza eddembe lya Nakavuli Jennifer oluusi eyekyafulisiga emisango kutegeeza wakuza. What you do to be a bit outbound to pick your answer. Have you understood this charge? Emisango kutegeeza wakozesa obuli emikutu gigatta abantu ng'okunyiza omuntu nga kigambibwa nti gwe Kigulu Fred ng'oluusi weyitaasinkokeyugi n'abalala batanakwatibwa mu mwezi ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano omwaka guno mu Kampala disitulikiti mu butali mateeka bakozesa omukutu ogwa YouTube channel ng'oweereza obubaka obunyiiza eddembe lya Nakavuli Jennifer oluusi eyekyafulufiga. Omusango okutegeeza There's a difference between you understanding the charge and whether it is true. waliwo enjawulo w'ebigambo biri okutegeera omusango n'okuba nti wakukola. Omusango ogwokubiri nagwo gwakozesa mikutu gigatta abantu okunyiza omuntu nga kigambibwa nti gwe Kigulu Fred ng'oluusi weyitaasinkokeyugi n'abalala batanakwatibwa mu mwezi ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano omwaka guno mu Kampala disitulikiti mwakozesa omutimbagano gwa YouTube Sanuka TV nga mwogera ku Nakavuli Jennifer oluusi eyekyafulusiga nti mubi nnyo afaanana bubi tasobola kubeera muntu era n'ebitundu bye byetama si bijjuvu nti yali agezaako okwagala okukwata bwe yagezaako okutuukirira. Omusango okutegeeza omusango okutegeeza wakuza omusango okutegeeza omusango ogwokusatu gwakuswaza nga kigambibwa nti gwe Kigulu Fred ng'oluusi weyitaasinkokeyugi n'abalala batanakwatibwa mu mwezi ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano omwaka guno mu Kampala disitulikiti wayogera ebigambo ku TV ya Sanuka n'omukutu gwa YouTube channel nga biswaza Nakavuli Jennifer oluusi eyitafulufiga wonna ekigendo ekyomuswaza mu bantu. Omusango okutegeeza nti mwayogera ebigambo gwe n'abalala batanakwatibwa ku TV eya Sanuka ne ku mukutu gwa YouTube channel ebimuswaza oyo Nakavuli Jennifer oluusi eyitafulufiga. You understood the charge. Omusango okutegeeza It is not true. tokumanya At what stage are you inquiring for this matter? nonyeza omusango guno kukyagenda maaso
entertain your application on the 1st of this month. Monday, the 21st. Mtambule. babadde bampamba nga bankweka maze ku poliisi ennaku meka 8 nsaba okweyimirira baŋŋamba leero ogenda funa booni bankukusa ne bantwala nkola DNA simanyi bye banfunta bantwala nga muyeekera ate nange naye nandisabye pulezidenti Museveni n'abantu bonna bagundi babbalamu baani bazina ensonga bazimanyi balamu wenaali ate nange ogende wafulusiga nali ensonga yaki yakunoonya netugatta embeera eyo gyateekawo nateekawo obupakulize obwokunvisa netutukanuzaala omwana kati atandise eteekawo embeera yakuzaala omwana yagamba namuvumaki. Yeah, my name is Robert Rutalo. We are lawyers for Figure. I'm assisted by Daphne Singoma. We are counsel. Okay. Favor amanya gange nze Robert Rutalo. Wamu ne munange Daphne Singoma. Nga tuli bannamateeka okuva mu kitongole kya Ergon Advocates ate ng'era ffe bannamateeka ba mukyala Nakanguli Jennifer oba mumanyi nga Fulufiga. Ensonga ze eza ono omwami yeeyita Simple K Uganda mwami Kigundi Fred agamba nti yamuzaalamu omwana wa Jennifer ayitibwa Museveni. Ensonga leero wezituuse wano nti okumala wiiki nga nnamba poliisi ebadde enoonyereza era omukulu oyo Kigundi Fred ng'ali mu nkomyo za poliisi ey'e Katwe. Olwaleero poliisi okunoonyereza bwe kubaddeko weekutuusa kwe kusalawo omuntu oyo Fred emuleete mu kooti asomebwe emisango egy'okweyita ky'atali okuba nti yeeyita kitaawe w'omwana wa kirantu waffe kyala Fulufiga ate nga si kituufu. Mpozi ekyagenera okutegeeza eggwanga nammwe mwe n'abaze bagoberera ensonga eno nti olunaku lw'okwosa eggulo abantu bano mukyala Fulufiga n'omwana we ne Simple K bagiddwako omusaayi mu kifo ekimu muno mu Kampala bagiddwako omusaayi bagutuyita DNA. So ng'omusaayi ogwo bwe gunaagufulumya gwegenda okakasa oba ddala Simple K ye kitaawe wa mwana wa Fulufiga oba nedda. Lwaki kirantu waffe yavaayo okwemunogunya ku nsonga zino? Kirantu waffe mukyala Fulufiga pulezidenti w'eggwanga lino pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa. Kaakati mukyala Fulufiga bw'avaayo n'alebulwa mu ngeri eno kiba kimukakkanya ekitiibwa kye kyalina ne mukyala Fulufiga mu nsonga ez'obukabo oba ezimenya kiba kimenya amateeka. N'olwekyo mukyala Fulufiga kyavudde avaayo neyekubira enduulu mu nsonga zino. N'olwekyo nga gino emisango bwe gitambula nga ne poliisi bwe kyalina amaaso n'okunyoleza kwayo nga bwe tulinda ebinaava mu musaayi kijja kwongera okutangaaza ani mutuufu ani mukyamu. Client wafulumye kooti ng'agamba emisango egisomeddwa gibulako aka yagamba emisango gina kuba 6 ate mu kooti tuliddemu emisango 3 kino kijja kitya? Simple K oba Kigundi Fred asomeddwa emisango 3. Omusango ogusooka gwe musango gwe tuyita ogwa offensive communication. Emisango gino gyonna giri mu tteeka eriyitibwa Computer Misuse Act. Omusango gwa offensive communication era babadde bagutakkutaano gutegeeza okosa emikutu gimugatta bantu social media platforms n'oweereza obubaka eri omuntu ng'obubaka obwo tebulina kigendererwa kirambulukufu ne wabula okunyiiza obunyiiza omuntu oyo. Kaakati ebintu byonna bw'otuna omusango ogwo mugazi nnyo nti omuntu buli okosa omukutu gwonna ogwa Facebook oba gwa social media n'osindika obubaka eri omuntu yenna ng'omwogedde amanya ge naki byonna by'oba oyogedde bisobola okuleetebwa musango ogwo. Ogwo musango gumu. Omusango ogwokubiri
gwe musango gwa cyber harassment ogumusomeddwa era cyber harassment nagwo guli mu tteeka lya Computer Misuse Act ng'omusango ogwo nagwo gwekulukuusa oba gukwata ku kozesa obubi social media n'oweereza obubaka obunyiiza omuntu ng'ogendeddwamu kigendererwa kya bunyiiza namumalako eddembe ogwo musango gwa kubiri. Omusango ogwokusatu ogusomeddwa simpoke gwe musango gwe tuyita criminal libel nti okuswaza omuntu ogwo guli mu penal code ogwo guli mu penal code act teguli mu computer misuse. Omusango gwa penal code gwa kuswaza muntu n'omuleebula n'oweebuula omuntu oli mu ngeri emenya amateeka ogwe musango gwa criminal libel. N'olwekyo byonna mukyala fulu figa byemulugunyaako biri misango egyo esatu. Obujulizi bwe bunatandika okuleetebwa obujulizi obwa simpoke oba ye kitaawe w'omwana wa fulu figa oba nedda bujja kuvaayo. Obujulizi obwa ebivudde mu musaayi endangamuntu bujja kuvaayo. Byonna bijja kuvaayo. N'ate n'ekirala nti kooti oba omwabiro wa gavumenti akyasobola okukyusa empaabe n'ayongeramu emisango emirala. Wakyaliwo oyo opportunity naddala ekyo ekyekwata ku kyokuba nti simpoke yeyita omwana wa fulu figa egyo emisango gigenda ate gy'okujja nga ne gigenda kufuna amaanyi nga ne results za DNA zimaze ofuluma naddala zinafuluma nga ziraga nti simpoke kyeyeyita si kyekyo. Omwawabirwa abadde afuluma kooti ng'akakasa muno ebiri mu munana tabimanyiiko era abyegaanye naye ng'agamba mulina engeri gye mwamuyisaamu ng'akwatibwa bino wabitegeerako nga gwe kanso wawalwabira? Omanyi mu nkola ya kooti bw'ojja mu kooti ng'osomebwa omusango olina omusango gw'omenye emisango gya poliisi bakuleeta mu kooti ekisookerwako nti kooti ekusomera emisango egyo. Bwemala okusomera emisango ekubuuza emisango ekisooka ekibuzo kimu emisango ogutegedde kubanga bakubuuza olulimi lw'olutegeera bakusomera omusango mu lulimi lw'olutegeera. Bamala okukusomera ne bakubuuza ekintu kimu omusango ogutegedde n'ogamba nti ngutegedde ne bakubuuza waguzza oba tewaguzza olina eddembe ogamba nti eza naguzza kooti n'ekusalirawo ekibonyereza awo naawe oba n'ogamba nti omusango saaguzza ne bakulimandi oba ne weeyimirirwa ne muwoza buli omu n'aleeta obujulizi. Kakati simpoke ekibadde olwaliro bamusomedde emisango gino gyonna agyegaanye era kooti emusindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno lwanajja mu kooti asabwe okweyimirirwa. Kyekibadde olwaleero.